Kale baba naye bali. Kale sebo. Nkulabye ozze. Twate tuzze tulabenga mukwano gwaffe. Sebo. Tulaba engeri gye bamutaamu era tumanye bamunenyaaki. Kyetegeddeko nti eddwaliro ly'Ensambya libadde lyegaana bulijjo mbuno siri eryawaaba eryawaaba. Era kino kigende eri bannayuganda mwenna. Buli muntu yenna ali eyo nga wali ofunyeeko ekizibu ku Nsambya kipositinge weeteekemu kamera oyogere engeri gye bakuyisaamu buli omu akitegeere. Leero ebeere chance nga omuye bwe yajja mu music ne wabaawo abaali bateekawo embeera ne tubawummuza n'abatukolerako ne malwaliro ebizibu bingi nnyo naddala akakalwaliro k'Ensambya ze natwalawo omwana wange katafiirewo namubajjako ne mutwala Lubaga ng'obukazi bwekoza butambuzi bubeera mu kunywa caayi tayimu y'emmere bwetuuka ssebo omulwadde bumulekawo okitegeera ne bugenda ne bulya emmere ne bugenda ne bukola bibwagala then ne budda luvannyuma omwana katumujjeko nzayi namwe katubaje ne buddawo mu kubuzaabuza twagenda okutuuka eri ng'omwana just ekimuluma infection okitegeera niyo mwana bamutaddeko ebintu bamutaddeko zikanula okitegeera so fenna tuli wamu fenna tugume olwokuna kyali wafadda mu kkooti naye kino kibeerenga ekyokulabirako era bannayuganda fenna tulage obutali bwenkanya n'obutali bumativu eri eddwaliro ly'Ensambya buli alina omusango buli alina ekintu kyonna ab'Ensambya kye baali bakoze kipositinge labisa positinga labisa biweereze nze mbipositinge oba otya okitegeera. Kalifa oli omu ku bayimbi abayina abakuumu ba mikwano gye abakutambulirako olw'ekiti ky'olimu ekyobwa Serebu ate nga Alien naye avunaanyizibwa olw'okuba nti waliwo oba oli awo omuntu ayinza okukola omusango ne baguvunaana ye nga heedi ogenda kisalira magezi kinga gwe atambulirwako mikwano gye gikuwerekerako ng'ogenda ku show omuntu ayinza okukola ekintu kyonna kyonna era nawe ne bakugamba nti Kalifa abaloopye omusango yaba omusiru okitegeera wadde kitegeeza nti nno nze mba ntambudde naawe gwe notta omuntu nti bagenda kujja bakwate nze atambula ki awo kitegeeza bantandikidde ku bazadde baba bakuzaala okitegeera oli wabazizza omusango wadde ndi mu gurupu ali mu gurupu yange gwe jangu nze nga boosi waabwe ŋŋambe Kalifa omuntu oyo yakoze kino neki era namuloopye n'omukola ki oba ngenda muloopa bwe mba nga temuzze kubaako kye mukola ki naye obanga oli yazizza omusango ate n'okwatamu boosi kiba tekikola okitegeera kyogamba tusiba tukayana waneno n'obukazi bwe MTN obutukubira tunoonyako CEO wa MTN tugigamba MTN biki oba okitegeera omuntu wabazizza omusango wano oba simanya kansala oba ki era gwe bakwata ne bakola ki batwala ne bakwata pulezidenti akulembera ekibiina oli bagamba guluma yagukola ki guluma yaguzza bw'abanga mwana wa Alien yakoze omusango nga wamulaba yagukolako omumanya amannya omumanyi bwafaanana ye genda omukole ki omuloope ye nga ki bw'okwata mbu otwaliremu Alien tojja musobola tojja kisobola kubanga talina musango aba talina kye yakola so kati akakakodyo naffe tubibaddengamu oli nayagala akozesa advantage eyo alyemu gwe kumbe naye nga kyenyinza okugamba naffe bakyali baffe betutambula nabo twebeereremu mu mbeera yonna ate n'ekirala abantu abo bazoleya nnyo abantu baffe sisobola kubeera nze nga ntambula na muyimbi wange yambeezaawo ye boosi wange n'omuyisaamu amaaso bw'otyo mu maaso gange buba oli wamuvuma buba oli wamujerega mujeregere eyo ewuwo so si wano wetuli okitegeera kubanga omulimu gwaffe ogutambuza oba n'omuyimbi oba ogumbeezaako abantu bange kumprotectinga mu byekisiru ebyo kubanga tuba tukulabanga mulabe tiwootuse n'oyogerera ebyo oyinza n'okutuusa ku boosi wange obulabe kati olw'okuba nti bo tebasobola kwewozaako omwana kale bwe baba nga baamukuba ki ekyamukubya watya nga yali agala kufumita Alien kiso bano ne bamukuba ne bwe yagenda ku poliisi tasobola gamba nti banange kino kye nakola teriyo muntu gwesobola kulwana naye nga temulina kye mubadde oba nga talina kyakkoze okitegeera abantu ffe tugenda ne mu bifo ebimu omuntu bawunsa nayagala sebakuwa temuyingira sikola beki n'akuteekako embeera n'omugamba mwana buladi oyagala nyingire mu kirabu nze kannyumye nani we banfumita ekiso okitegeera so omuyimbi kimukakatako okutambula n'abantu be naye oli wabazizza omusango twala oyo yazizza omuki Kalifa abantu bamikwano ba Fangoni abasinga bakoze bakyusizza endabika yaabwe ey'enviiri abamu basazeeko nviiri olw'okuba nti nno Fangoni bamusazeeko enviiri nawe ssebo kwe kusumululayo kali akasitayiro kaffe
olwokuba nti nno okungubaga bakuja kungubaga kunakuwala okungubaga era tukambugo tukunyolera wamu onolaba ku peji yange batandise kampeyini ya firuta ya kawalaata oyinza obutasalako nviiri naye gendamu eyo firuta ya kawalaata ogikoleremu kijja kuba kikikola ki kikyongerako wadde ko tosobodde zisala kubanga enviiri tuzikozesa mu bintu ebyeki kyenjagala okubuuzayo ekirala tukimanyi bulungi tino alien skin sekawere ndowooza omwana etannaweza yadde omwezi oba nga gwakawera kusaba kikoyinza osaba kooti webanga esobola owuliriza ne public request ne gavumenti okusobola oba nga alien skin ateebwa nga kiva gyoli just kyenyinza osaba omusajja waba alina emisango yesu okubeera n'omusango kya bulijjo naye bamuwe bbeiro akomewo mu famire ye akomewo olwedde bamusiba afiiriddwa omwana w'omuntu yafa ate ng'abadde yamulabirire abadde omusajja bamute ajja adiiringe n'ebizibu bye kuba kati omusajja ali mu bizibu ate mumukutte mumusibye afiiriddwa abaana eri alina omukyala alina omwana okitegeera so mbadde nsaba bamuwe bbeiro tuwoze emisango nga tuva ki kubanga obwo obusango butono nnyo olaba bakwata abali b'enguzi ababbye ki abakoze eki ne babata olaba bakuuta bano be bateekako emisango gy'okutta abantu e Masaka ne babawa bbeiro ne babata kati bali bweru kati olwo alien justice kale abalwanidde ku ddwaliro nga kyali waabwe tebamukozeeko bulungi so baganda bange tusabe alien bamuwe bbeiro awo wennyini ng'osiibula twawuliddeko mbu eddwaliro ly'ensambi eryo ku bantu be twakozeko interview obujulizi bwe batuwadde bagamba nti eddwaliro ly'ensambya liteekawo ba intaani batendinge ku bantu ate oba oli abeetaaga quick response ba professionals ne badde emabbali ekintu ekyo kyogerako ki okusinziira ku experience gy'ogambye gye wafuna emabegako era nange kyekimu batuleetera buwala nga emmere bwetuuka bugenda ne buli omwana ne bumulekawo nze omwana wange namugjayo ne mutwala erubaga era ekyo kigende abasawo nti nno omwana omuto akola internship ye wadde agikola naye omusawo omukulu beerawo beerawo nga supervisor kubanga oli mwana muto ajja kutabulira omuntu eddagala effu ajja kuba omuntu eddagala effu okitegeera tulaba ennyo nga abantu babawa eddagala effu omuntu nambira eddagala ne reactinga n'afuna ebizibu so mu abasawo abakulu omwana wabazze nga bali mumuyigiriza mubeerewo mulabe byakola mulabe n'empisa zaabwe ate munabo abaana bato mubayigirize nti nno life first ziri ensi endala tezitusinga nti ssente nnyo babiri awo naye bafa ku bulamu oba oli wa ghetto oba oli waki oba bakoze eki oba kufumisa ekiso basooka kutaasa bulamu ebirala ne bikola ki ne bijja banemulekerawo okulembeza ssente ku bulamu bw'abantu sibula abatulaba kale abatulaba bane mbaagala nnyo amanya n'eddoboozi Khalifa Aganaga Free Alien Skin. Thank you.